po jako akawuwo. Emyezi kati 20 bweddu nga amasomero gaggaddwa olw'okwetangira okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19 mbayizi, wabula ng'ate mu kwetangira korona abaana ab'obuwala abafunidde embuto mu muggalo guno bangi ng'omuwendo gutuuse n'okusattiza abakulembeze. Meya wa division y'e Lubaga Zaki Mawula Mbeeraze asabye abazadde okukuuma abaana n'okusingira ddala ab'obuwala mu kaseera kano akatono akasigaddewo badde ku masomero, abatannafuna mbuto baziwone so nga n'abazifunye bababudebude kubanga ekiggwa ekimu tekirobera mwana kutambula. Kubanga bateekayo omwoyo eri abaana abo, okubawa obudde, okubanga bugenda nabo n'okubakuuma. Abaana baffe bangi nga mumanyi obadde buno namutta COVID-19 bwabajja ate nga tuli mu muggalo, abazadde bangi bafunye obuzibu nti abaana bangi bafudde embuto awaka. So tusaba naye abazadde mukola omulimu gwammwe, naffe tujja kujja tuyambeko nga okwongera okusomesa abantu kwekuuma mu mbeera eno enzibu. Mu kiseera kino ebula emyezi 2 abaana okuddayo okusoma mu mwezi ogwa January omwaka ogujja, nga wano Meya Mbeeraze asabye abazadde okukozesa akaseera kano akasigaddeyo bafeeyo nnyo ku by'ensoma by'abaana baabwe kibayambe okuddayo ku masomero nga si babisi nnyo. Empapula ez'enjawulo kibayambe bakumaakuma baleme kufuna mbuto mu kiseera kino paka amasomero ganaggulawo basobole kudda mu kusomero nga kubanga yadde embuto nga mukulembeze w'eggwanga aliko bwe yagamba jjuza nti embuto zimanyi tezitta, naye era omwana omuto bw'afuna ekintu ng'ekyo kimunyigiriza obulamu bwe. N'abakulembeze abalala bagasse eddoboozi lyabwe ku nsonga eno nga Kakooza James kansala wa Church Area Kamwokya agamba nti gavumenti teyandirinze mwaka gujja kugulawo masomero kubanga omulembe ogw'enkya gusaanawo olw'embuto abaana ze bafunidde mu muggalo guno. Ndowooza gavumenti nga babagemesezza abantu abangi kyandibadde ky'amagezi nnyo okuba abaana nga babazza ku masomero. Ndowooza tebandirinze na January wayati okusoma kwatabuka, ojja kugenda okwekanga ekibiina kimu mulimu abaana abali promoted, ogeza nga senior 1 tebagipromotinga nga agenda mu senior 2. N'abakulembeze abalala bagamba nti kino tekiri ku baana ba buwala bokka wabula n'ab'obulenzi nga bangi bafunye obuvunaanyizibwa ku myaka emito ate bwe batasobola oluvannyuma lw'okufunyisa abaana bannaabwe embuto nga kati namusa yakutuuka ku nnyooge anti maama ne taata bonna tekuli ayinza kuwabula munne. Saalumani Nalumanya aliddawo tutunuulidde nnyo abaana abatusomye aye ne mukwata abasomesa. Lwaki musomesa abaana mu biseera bino omukulembeze ekintu ekiri mu ggwanga eddwadde. Abaana tubakwate mpolampola, bakansala benyigire mu mulimu gw'okubudaabuda abaana babaagalise okuddamu okusoma tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.